Yes. Ennaku zikutwala zitya. Naffe tuli muno twegayaza tukyayo muno. Ndi waka ate kati zino ennaku buli muntu akeera kubeera ku wakaawe. Ndi wano ndi waka sina nnyo. Sina nnyo. Tata Zubeda. Alo? Wanyi? Kamala kwogerako n'omukyala wano. Tata Zubeda. Wanyi? Ndi ku simu oba oli nange? Ninaawo ate kati nyiza kubana munaanyi omulala. Wanyi? Okimanyi nkebedde mu kakebe ka sukaali nga taliimu. Obadde ogamikuwe kyali. Naye no munnange leero otudde nga gundi. Yesu agenda. Osiimye olinnyeko ku ntebe. Yesu agenda zaalibwa. Oyagadde olinnyeko ku ntebe. Ate kyayi waali. Kandeeteeka nga mala genaani wa mama Naaki nfuneyo kasukaali. Kale. Owaye mutyaba. Wagambye ogenda kumpereza ssente. Njagala shoppinga bintu bya wakasi na shoppinga. Omanye ennaku enkulu zino zitabula abantu. Wagambye ogenda kumpereza jjo ssente. N'emminda. Nererere kati kiki kiriwo. Teekako ne bejja mitwala 3. Shoppinga ebintu bya wakasi na bakushoppinga kode n'ekintu n'ekimu. Ateekako z'olina, teekako ngene ngule. Ebintu bya wakasi bigayaza. Yanguya. Kale, neyanziza. Sukali ogenda mutabulira wano. Abeera awo ate ayinza obutabeerawo. Ate munnange ffe tuli bantu tetusobola kuba bantu. Muli bantu sitegera byogera. Oyogera nange oyogera ne bali jova. Ate nyina waateze munnange Kasiru atategeera nyinza okwogera n'abategeera sisobola kwogera namu. Kyayi no nywi. Nkuwe mama. Nkuwe kyayi. Kwegamba n'amanyi ogayina. N'amanyi agasaba kyayi taata ogalina. Naye ate munnange nno ebyensinze tebinneemazaamu. Sente tezinneemazaamu. Sukali omulese omutaddewo. Obadde oyagala muteekewa. Kanyine bitabuli. Naye munnange nno gyebaleko esente z'okola tulaba gye ziraga. Abantu booziwa weebali. Kati n'omuntu n'ava wano ng'agenze kugula sukaali atuuka ku dduuka maama Naaki abadde ambuuza. Nengamba gwanonye kakoota ka sukaali. Kiki omusajja ejjo yabadde wano ng'agula bintu. Yaguze kiro na kiro eza sukaali, muceere ashopinze, binyeebwa, majaani byonna yataddemu mu buto yenna yataddemu. Ate munnange waffe bisobola okuba nga byatuuse. Zisibyogerako sinabitegeera. Tosobola kubitegeera. Linda. Nagaye bamana. Tosobola kubitegeera ejjo gye wagenze n'ogula ebintu n'oshoppingira maama bannyaba abanyirira abakyala abanyirira yaŋŋambye. Ate munnange oyinza obutaba naye olowooza owa mukayembe simumanyi. Naye ate munnange ebintu by'ensi bino eno ensi ekwemazaamu bwereere musajja gwe eno ensi ekwemazaamu bwereere. Era nze ngenda kushoppinga ebintu ya wano osanze nakusinga nfuna ssente kukugulira bintu. Tosobola butatusembyayo tosobola kale ani yasembyeyo ani yasoose. Kikukosa musajja gwe kikukosa. Kwegamba olaba nga ffe bukoota buno bwe tugula buli lunaku n'ogenda ku dduuka n'ogula kakoota ka sukaali buli lunaku n'abalala bo bashoppingira obukutiya n'obatwalira. Batwalire munnange Krisimansi oyagadde kuyomba. Nesina gwe oyo mukazi. Ate waguze ebintu. Bulijjo nkugamba nti oyo omukyalo oyo ow'omukayembe mumanyi. Olugambo nduwulira. Kati bw'oba wabiguze biriwa. Bw'oba wabiguze ng'ogamba wabiguze taata wagulidde famire yo. Naye ab'amaduuka bo tebabaako na mizi. Ate bamire ki? Ebyo ebintu taata munnange koota yiino kwegamba nze ffe tujyamu koota tuli nze omukyalo w'ewaka alina abaana nze ngenda ku dduuka n'2,000 neegula koota ya kushoppingira ebintu nze sinagula ku bintu era ngenda kushoppinga kati ndeeta. Ate munnange nze osobola okungulira tosobola kungulira ye ate osobola okuzijjawo ezo ssente ezingulira nga nalwogo ow'omukiyembe ali wali maama atiba butibi naye babirye. Ate bw'oba tewali yabiŋŋambye ebintu bye waguze eggulo biri waagwa atalina maka abiri
Egomba tosobola kubanga wagenzeeyo ggulo n'okomawo. Osobola kubanga wagenze jjo watuuse wano ssaawa 10 ez'olweggulo. Ate maama bye waguze wano. Nagenda nabire ddala obayenza wayinza obbawo. Tewali ani akufaanana wano omulabe bwabuzaabuza wabula musajja gwe tuwatama. Ayinza okuba tali tolina gy'ogenda tugendeyo ffenna ne kakondo katwaleyo.